Utindo gwayo nga gugenze gukka nti muleta wana abantu nga ba defendinga n'ensobi zane badde ndowooza omuntu yandigambye tulina okulwana okulanga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda okusinga mudemwe na people power pejjampe politician ne banaaga politician nkikyusiza bukyusa naye nga kitegeeza kimu bwe ngamba jampe ne naaga kitegeeza kimu. During afternoon I want to be in the evening I want to be a road mayor, so it's not stable. That's why I want him to be in this race, and I know I will win him amicably. Muloganda mzee fuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka. Bwera omuntu ng'asobola okuyimira so amaanyi gampeddemu kyobola bwedda nsiriikiridde ninga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno programu gyentera okulaba akasammeme oba ndi ku programu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti olina okulwawo n'olinagana nawe so amaanyi gampeddemu kyobola bwedda nsiriikiridde ninga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno programu gyentera okulaba akasammeme oba ndi ku programu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti olina okulwawo n'olinagana nawe. Functions and laws of a member of parliament are the same laws and functions of a road councillor. Tezina njawulo oversighting honorable numbers bwazigambye participating in business amangu ago ng'ayingidde kati politics alimu ebintu bibiri tulinawo bajjampe na mukaaga FDC teyampa tiketi immediately batampa tiketi nezija independent nempangula akalulu nga ndi ku Simbo mmeeza bwempangula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajjirawo bwajja nagenda ko mu FDC n'asaba tiketi ne batagimuwa bwe batagimuwa najja independent n'awangu najja independent kati bwe nalaba obulyaza amaanyi obukuliddwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asabye abe FDC tiketi ne batagimuwa nenga nange bwe bulyaza amaanyi obwankolebwako mu 2016 amangu ago ne ndipotinga ewa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nagenda lwa cause. Era kyovula ngambye nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja otulaza abantu betubaye tutamanyi nga manyi tulwana kulaba nga tufuna omukulembeze omulala naye ng'oli agamba nedda katubeere mu parliament twongere okuweereza ku percent ne bwe siwangula bubaka bwa parliament ne tukwate eggwanga nze golo yange eba enywedde naye munnaye bewandeese nabo bali ku bifo okusinga Uganda ey'enkya percent ne bwe siwangula bubaka bwa parliament ne tukwate eggwanga nze golo yange eba enywedde naye munnaye bewandeese nabo bali ku bifo okusinga Uganda ey'enkya